Oluvalu lwa gavumenti okuggulawo ekisabo ky'ennyentebe n'ensalo zonna omwero gw'abantu bangi abayingira n'okufulumya kweyongedde ng'abakozi ba minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga tebakyabasobola ekibawaliza okusooka okuggalawo babeetereza. Bannayuganda bangi beetanidde empeereza zaffe okugeza nga passport n'abantu abava ebweru nga beetaaga okufuna work permits ne kitubeerera kizibu nga tulina okwongera okutereezaamu twongere okuweereza abantu baffe bonna bulungi. Omuwagizi wa minisitule Jacob Simunye ategeeza nti bagadde olwaleero n'enkya nga bakuggula ku Lwokuna. Ategeeza nti mu kusooka bali baguddewo n'ebitundu 3 ku buli 100 abakozi naye kati emirimu gyeyongedde ng'abakozi balina tebasobola kutuusa mpeereza ku bantu nga bwe banagulirawo bajja kuba bongedde ku bakozi. Ekintu kino kirina kuba nga kirina be kikozezzaamu abalala bagamba lwaki temukikoze ku weekend naye tukikola ku weekend kwokka tujja kumala kiseera kiwanvu ne tusalawo tukikole nga 2 olwaleero na 2 mu lumu nga ezo ennaku tusigadde tuli baggale ku mpeereza naye nga munda waliyo bye tukola okwongera okutereeza. Tujja kuggulawo Olwokuna era empeereza zaffe zonna zigenda kuddamu olunaku Olwokuna. Tubeetondera bekikosezza naye mutusaasire kubanga ekigendererwa kyakwongera kuweereza Bannayuganda eri abalina appointments ezo temuzikwatako. Tulina olunaku oluddako Olwokuna jangu ne appointment yo gye wali okoze ey'olunaku olwaleero oba olw'enkya era tujja kuba beeteefuteefu okubaweereza. Atubulidde ku ngeri enkulu y'omutimbagano gye bagondereza mu mirimu. Enkola ey'okumutimbagano abantu bagyetanidde nnyo. System yaffe okugeza ya work permits, certificates of residence, citizenship, dependent passes and students passes yakaweereza abantu abasoba mu bukadde 2.5 okuva 2016. Ismail Nsubuga yakusakidde Green ku Bukedde TV.